naye mu planning a family oba planning oba okuteekateekera amakaago tunulira nnyo omukazi tubana abalenzi tunulira omukazi ng'otunula mu maaso si leero simbaga nti agenda nnyuma bamukube makeup alabike bulungi bwe ntambula naye bamulaba waliwo ebiseera mu bufumbo byogenda otuuka nga tebamataringa abantu engeri gye balaba mu mukazi wo oba bulungi bwe oba kimunjuyo beauty ojja kuba ogiraba naye obeera ne character ya muntu yegenda okuyimirizaawo amaka gammwe beauty ebeera nga yakomye ku mbaga yes fena twasiimye ne tugaba nange omukazi nga mulungi omukazi nga anyumye kati ebweru tusobola okubanga kakapa ke tulabanga mu nju oyina empologoma that is character kati awo nga tonnakwana oli mu kuplanningira future yo kubanga future yo mulimu okubanga oyina emyaka 5 ng'olina omukazi gw'obeera naye mu nju oba oyina emyaka 6 nga tokyalina gy'olaga ye mukazi gw'ogenda obeera naye nga beauty efedinze buli kimu kiweddewo nga beauty tefedinze nti abizze age time yokka yemala omukazi okukyuka obudde bw'oba omukazi abakazi waliwo abalwana nakola plastic surgery ne bagenda ne bamusika olususu face nefuuka ey'ekito naye era neokiwa obudde era naye egenda kuddayo ekole ki eyiike atuuka mu myaka nga takyalina kyakkola n'aguma nga biweddeyo kati omukazi oyo ekintu kye bayita beauty endabika y'omukazi tekuza baana character y'omukazi yeekuza abaana omukazi kyali mu mpisa ze be baana bo kubanga yagenda otendeka bw'onooba toliiwo ng'ogenze ku mirimu okukola gw'owasizza agenda kutendeka kikubanga teri awa kyatalina sisobola kugamba muntu nti tonywa mwenge nga ngunywa oba weerimbye ate abaana baffe balaba bye tukola era omwana kyangu nnyo okubanga abaana bato bayimitatinga bakoppa bono bw'obagamba ebigambo byonna tebajja bitwala naye kasita bakulaba ng'okikola balowooza kyekituufu kati ojja sanga nga obulungi bw'omukazi gw'ogenda owasa tebugasa nyazaalawo manya nyazaalawe ye maamawo tabenefitinga baganda bo tebabenefitinga amakaago va kuggwa okuba nti akuba n'okiraba ne kikunyumira naye kati tugattemu famire gye bayita abaana bagenda funira mu bulungi bwa maama waabwe kwegamba ebyo byonna it's part of family planning. Yes, family planning nti oli mu kuplanninga ng'omusajja otudde n'ogamba njagala kuwasa naye ani gw'ogenda okuwasa nti omukazi gw'oleeta mu nju ye future yo nti bw'omutunulira omukazi oyo gw'ogamba okwana emyaka 2 mu maaso mugenda kuba muli luddawa obesa zino omukazi gw'olina girlfriend mukyalina girlfriend mudeetinga temunneewasa kubanga bw'oba tonnawasa okyalina chance ekibuukamu by the way kubanga ekyo bakiyita kwemanya kumanyagana kati bw'oba omukazi ono omutunuulidde obulungi bwe bulungi era oyinza okuba kikunyumira ffenna twagala abantu nga bw'oyimirira naye kyolina omumanya ebifaananyi ebirungi naye bagamba beauty lies in the hands of the beholder gw'olabanga omulungi waliwo amulabanga si mulungi ku ye nti kisa kye mulabanga omukazi omubi ne waliwo agamba bannange oyo singa ye mukazi wange nti obulungi bwa kisa kye ate tebulifumba wange ate n'obulungi bwange tebulifumba wa kisa kye nti ojja kwesanga nga obufumbo buli omu alina omukazi owuwe gw'olaba omubi omukazi omulala amulaba nga ye mulungi kyovola ojja sanga nga omweru alina gwakolera omuddugavu alina gwakolera alina enviiri alina gwakolera atalina nviiri nga weebuuza naye omusajja oyo omukazi oyo yamunoonyaako ki ojja vuma obubi naye ng'omusajja ye yakimanyi kyatali kunnyonnyola lwaki kati bwe tudde ojja kwesanga obulungi bwo gw'obumanyi naye bw'oba otuplaningiranga famire sukka ku mmwe ababiri odde ku offspring yammwe ku baana bammwe abazzukulu bwe tuba tubaze
nga tugamba nti kale nga script yensi bweri gye yatuterawo nti abantu baba bato ne basoma ne bagraduating nga babatikira ne bafumbirwa ne bazaala tuteebereza nti omusajja bw'aba mu myaka 6 otandika obeera jjajja kale 7 bwe tusuubiriza 7 tukuteebereza okuba nga oli jjajja oli shuwo n'agenda kuba jjajja w'abaana bo era nga mu bukadde bo yono omukazi gw'osuubira okukulabirira lwaki tugamba okukulabirira kubanga embeera ze z'otolerating olwaleero zandibanga mu myaka 4 ojja kuba ozikooye oba nga tokyasobola zigumiikiriza nga gw'olina kuvaawo oba ye okugenda naye ng'ate muzadde abaana kati usually abaana tebaba na buzibu naye mmwe ababiri abantu abakulu muba n'obuzibu omu ku mmwe asobola okuleetera abaana okukyawa omu kati either omusajja akyayisizza abaana omukazi oba omukazi akyayisizza abaana omusajja laba bw'otuuka mu bukadde bo nga tolina baana baba kukyaya saidi yonna yonna naye waliwo okuba okutuuka mu bukadde bo nga tonna tukana mu bukadde oli myaka 5 nga abazzukulu bonna boolina si be bazzukulu be wandiyagadde mu ngeri eno nti omwana azadde asoma omwana azadde tebitegereka azaala aleeta omanya abo abaana bazaala nga baleetewa jjajja nga si bafumbo so ojja kusanga nga percentage emu abaana yes basindikibwa mu nsi ensi batendeka bayiga ebintu bingi ne bayonoonekanga bo kubanga abaana they are their own individuals bw'oba omaze omuzaala ogwogwagwa mutendeke kyo bw'aba asazeewo tolina kyakkola naye waliwo abaana nga empisa zaabwe 9 za nnyaabwe nga tata tolina kwekanga waliwo abazadde ng'oli mu nju y'emu n'omukazi naye ng'abaana already tokolagana nabo naye ng'omukazi mu ntandikwa yakukyayanga abantu kati n'olyoka osigala we so ng'akirina ekyo n'alyoka akukyaya abe wammwe n'akukyaya emikwano omanyi sitandi bw'aba nakkuba waliwo enkola ey'ebyobufuzi ey'okuba nga you divide and rule oyawula n'olyoka ofuga okwawula kujja kutya nti bw'oyawula omusajja ku mikwano ku baganda be kyangu omufuga kituufu bw'oyawula omukazi kuba eŋŋanda ze ku mikwano gye kyangu omufuga bw'owalula kintu kyo kati omuntu akola ekintu ekyo ayina era ayina obusobozi obukwawula ku baana bo kubanga yakimanyira kiri mu ye ayina okukwawula asobole okufuga kati bw'aba yakitandikanga mu kyadeetinga ani agambye nti famire yo tagikwawuleko abaana bo tabakwawuleko kati omukazi ono obulungi bwe bukulu tuli ku family obulungi bwe bukulu naye kye bayita empisa ze karakita ye yegenda okukulabirira yegenda okubeera naawe yekuwa ekitiibwa yekuweesa ekitiibwa beauty bantu bagiraba bulabi ku kkubo endabika naye okutandika obeera n'omuntu ba appreciatinga character oba mpisa ze nti bona omutwale wamwe mu kyalo n'abeerayo abanga omuntu gwolabe ku church nti bw'oba ondaba bulabi nga ntuddawo ku kituuti oyinza olaba omukazi omulungi ekibuuzo kiri nti bw'oba oyagala omumanya obulungi bwange olina buuza gwembeera naye yamanyi buli kamu yaba amanyi buli kamu kati mmwe mubasiimira ku makubo ewaka tulinayo empologoma ng'ebweruka kapa nga kawuma n'akakira